kwatibwako nnyo kukolera n'okutembeeta obutonde bw'ensi mu ggwanga. Si kituufu nti kino ekifo abasigansimbi baddembe okugenda okutyoboola obutonde bw'ensi. Kituufu wayinza okubaawo ensobi ezakolebwa mu kusooka, oyinza okitunuulira n'okiraba nti buli awali industrial park kiri mu lutobazi, naye ate abantu bakyusa, n'olwekyo ne gavumenti yaffe yakyusa n'egamba nti buli awali olutobazi kati abantu baveewo, emirimu bwe giti egy'amakolero giveewo. Naye nga omwaka 2021 mu September wajjawo presidential directive era NEMA yalekeraawo okuwa olukusa okukolera abasigansimbi okukolera mu ntobazi. N'olwekyo tukubiriza bannayuganda bonna okukimanya nti tujjukiza bannayuganda bonna okukimanya nti kibi nnyo okukolera emirimu bwe giti mu lutobazi. Olwaleero NEMA tubadde wano nga tuzze okuyambako minisitule yaffe ey'amazzi n'obutonde bw'ensi okulaba nga tujjawo bugwono abadde azimbiddwa wano wakati mu Kisenyi mu lutobazi. Okiraba nga awoonawona bitoogo, naye tuzze tuyambeko minisitule ya water, omulimu mulungi ogukoleddwa era tukijjeewo. Kati nga musigansimbi ono kati anoonyezebwa era nga tusuubira nti kaseera mpawe kaaga ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka. Musigansimbi ono wa Nugem Pharmaceuticals Limited, company bagita Nugem Pharmaceuticals Limited, nga kigambibwa nti mutuuze w'e Buyindi.